you so much. Together! Okay, tuli ku Uganda Lifestyle. Mwebale nnyo okubanga mutugoberera amanya nze Wasa Emmanuel. Nkola na Ediga Weekly Fisali. Agamba ki Dr. Biva kansubira oli bulungi okwasaganyiza ebintu byawo. Wampadde ka treatment nakaagadde. Mugende nabe bajanjabe, ajanjaba abantu, ajanjabisa ddagala, mere ddagala ku Beauty Center Jesco Beauty Plaza wabeera. Kakati omukwano guno okumanya guluma. Omukwano guluma. Ate ebizale bisinga ewala bagala ndosawo kikyo. Abantu abagalanye for over 5 years nga bali okwawukana just in a blink of an eye tekitera nnyo kuba mukwano kuba gwayawukana kuva dda ate oluusi weebwa mukwano omuntu kizibu nnyo omuntu okwerabira ex-we kitwala ebbanga abantu bawukana ne basigala berowoozaako saamwoyo eyo bino no byolekera mu kayimba akapya akafulumye okuva ewa omwana omuwala Fille Mutoni ono akayimba kano the whole message in this song is directed to cats mulofiti munonya akayimba bwolidda bakayise bwolidda ndoza gwegenda ku YouTube channel ya yono mwana omwala Fille ononya akayimba ko kawulizemu mukawulize bulungi nnyo ebigabe kalimu message kalimu ninda jana gyalajanyemu okulwa katso okudda mwana mwalo no akayimba ke kalavu mukusoka imba kalike mwita love again wasajja mwena mfanagana bibye era kali directed wali ewo omuntu we katembere ndoze mususeko obukalubo namugamba nti asula amulota asula amunoonya amulindiridde ayagala nambaga omwana omwala ono message is directed to cats adilanga there is something lagging nyimba jembe muluyimba luno omukwano guli mukiya nene anoonya cats bulwamu omwana okuvayo kane cats believe me or not obulambo bwayononeka that's one Fille takyalabikira ku wantu nambivulu Fille music takyatambula bulungi ku mpewo kyo kisoka obulise nakolako story nongeraga nti she can't even these days pay her bills nebigenderako ng'ebyo because ebivuto ebikyakola kite bikyatambula kulwokuba bakyankala kati by all means Fille yeetaga cats mulamu oba atya gwe njagala mbuli okuva lyamuta oba n'abaana aba making abantu bano ba managers manager making omuyimbi ebiseera ebisinga manager okumaking omuyimbi yamufuula buli kimu omuyimbi kyagala abeere okitegeera yamuzimba ate yamusuula kati ono ndajanjalajanyemu yandibanga mwetaagadde kati siwawudde message ya Fille mukayimba wekiba kisoboka bambi taata Abi komaweeka kyala kunoonya komawo tubiterere komawo tuli ku Uganda Lifestyle.